Kasokedde kampuni ene ya Bidco etandika kulima binazi ku kizinga Bugala SSA kati emyaka 7 egiyise eriko emisolo gyetesasula mu nteekateeka ya gavumenti ey'okuyamba bamusiga nsimbi okunyweza emirimu gyabwe mu ggwanga. Kampuni ene egenda kumalira ddala emyaka 25 nga tewa misolo okuggyako emisolo egitalabikirawo indirect taxes egijjira mu bintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo. Bw'ofuna project ngeno mu kitundu katugambe nga abaana abali Kalangala omuntu owa bulijjo kyafunamu emirimu egamba tulabye nti bana ba All Palm Uganda bakozesa abantu 3,500. Ebbanga lyonna abakulu mu kampuni eno lye bamaze nga balambuza ababaka ab'olukiiko lw'eggwanga olukulu emirimu gye bakola abasinga ebirowoozo babitadde ku ngeri obutonde bw'ensi ku kizinga ekyo gye byonooneddwamu. Company ebya environment tebiteekamu sira nnyo tebifaako so ndowooza mulimu gwa government ne members ba parliament n'ababaka bonna nti tulabe kiki ekigenda kukolerwa ku environment eno kubanga bwagidepleting ne bagenda Indonesia ne bagenda India tugenda kufiirirwa ng'eggwanga. Akulira kampuni eno Rod Rao asoose kugezaako kubuzaabuza ababaka bano buli mulundi lwe babadde bamubuuza ebibuuzo ebyekuusa ku butonde bw'ensi kyokka nga nabo tebamuwa mwagaanya kubabuzaabuza. Abamu ku babaka bavudde Kalangala nga tebamatidde nsonga yaleetera gavumenti okujja emisolo ku Bidco engeri agikulira Kode Rao gy'abategeezezza nga bw'atalina bumanyirivu bwonna mulimu guno okuggyako okuba nga musuubuzi. Mu bbanga lya ssabbiiti 2 ekitongole ekiwooza kyatambuza abaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu mu makampuni nga 10 agaggyibwako emisolo nga muno mwe muli Roofings Limited, Steel and Tube Industries, Sami Agriculture abakola Fresh Dairy, Quality Chemicals n'abalimi b'ebinazi abawaga Guy Fleets Limited.